pia banji basini yabanji yabasudde yabadde ku kituufu nga tusinzira ku Alex Mukulu engeri ya lenta mu timu egenda kuzannya omuzannyo yasudde abamu yes bewandigambye ate nti bandiwabudde ekibiina yabasudde ekyo alina okubasuula bwe kiba kyetaagisa nabo balina okumuviira bwe kiba kyetaagisa olidde naye Bobby kyanoonya are the creative minds. Why? Because they have influence. Why? Mu parliament kati waliyo gwogamba nti Kyagulanyi inupu yesinza muki ababaka abanja opposition. Okay. Ira in fact utalo kane Bobby Wine over how will Bobby Wine manage to get a majority in the parliament? Nze ndowooza yandibadde battle esooka. Now to get members in the parliament you have to have people that have influence on people. Nti ajagenda jinja nga asobola to influence them whether musiro oba mugezi, but first get the majority in the parliament basindike yobere n'abantu bisatu olwa influence ne creativity bayingire. Therefore eno mu cabinet tulunde ddala naffe abantu abaliki creative enough nti Uganda eragawa luno lubugo naye olowooza gavumenti emiti gy'olubugo giggwawo kumpi gigenda kubeera extinct. Ndaba olugoye wataddemu olubugo ebyo gw'obimanyi ojja kujja tukuyigiriza n'engeri gye badayinga olubugo n'engeri gye balwooza okitegedde. So abo abeesimbyewo bonna nze nkugamba ku bonna maawo tonnamwogerako maawo taliimu wamasole teyeesimbyewo naye abo abeesimbyewo bonna nze sikulimba olabamu asobola okubeera taata omulungi ow'eggwanga nga tuddayo eri ekisaakaate kyaffe mukyala n'abagireka waffe kyakola olwaliiro ekisaakaate ebyo byalingawo ku masaza nga bwe batendekera abaana ababaki abaana abato bamulaba avaawa wansi ne bamukola ki kati obusiru bwaffe oba obugayaavu bwaffe oba obunafu bwaffe omwana twandimuyambye buyambi nti gundi tukola kino kubanga alina abantu naye raba abantu bonna bamuvaako ate abaganda bennyini ti omwana yinza obwa tayambika omwana ayambika omwana gwogamba kuba ekikalu nagamba ngenda tutwala esaati nyira essomero nga sikuye ekikalu oba omwagazaaki oyita mu musomesa n'omuga nti omwana oyo bwatuuka eyo mukube embuuka okkumi mumbeera omusomesa yaluwa mu mbeera gye tulimu omusomesa aluwa wano omusomesa be baffe abali mu media aboogerera abantu fe balina okuswanyula fe tuswanyula singa mu media mwali mwogera ebituufu amazima singa eggwanga lyakyuka dda but you can't nabo bakimanyi bw'oyogerako ekyakabi kati nga bakusalayo owulidde naye nga singa media mwe basomesa edda ffe omuntu bwe yawuliranga redio najja naga nti redio egambye nga tokiwakanya kuba kyekituufu redio yayogeranga mazima ni kati bwe kiri mwogera mazima teri redio monna mutya mujoboja bajoboja tebalina mboozi badijje bonna bali kwebyo abanga essimu naye ani alagirira abantu ekkubo otulaze nti kati omusajja ze Kyagulanyi muganda muli baganda ate mulina ebizibu ate mwagala okuyitawo ate mwagala kiki federo bigatta ebyo byonna ombuulire kigaana okuwagira Kyagulanyi ali hopeful. There is hope in him. Why? Nze bwe nali omuzannyo gwange gwe nasooka okuzannya baali baguyita muzzukulu wa Kabangala kiki wali ogezaako kujjayo mu National Theatre abasajja ne baguyuza naye criticomu deo byabafumu nawandika mawuli nti abange the play was full of sense and nonsense, however it's very promising. Olidde ekyo kyokka kyekyanzizaamu amaanyi
Nenga ndi omusajja ono wagambye nti guli promising therefore I have okuwandiika n'emirala era nagiwandiika now you know why therefore Kyagulanyi ali promising but not without guidance. So without guidance tulina to appreciate nti ddala omwana alina following alina influence naye tetulina ate ku appreciatinga munyiwanjaka talina makulu nedda awo tuba twekubye endogo biri byesonyiwa. Abaganda baga nti ebyomunju tebikolwa ki tebitotolwa omwana tumuzze muki mu nnyumba kankubuulire mu lutalo wabaawo ekiseera weetaaga okuba tribal weetaaga okuba educated weetaaga okuba militarism ng'olina kukozesa military mu lutalo ekiseera kituuka ng'olina kukozesa basiru abagezi n'obeesonyiwa okusinziira we muli kubanga njagala okutegeeza singa muba muli mu kitoogo ekitoogo okimanyi ekitoogo nga oba eryato libayingiza mu kitoogo awo tekyetaagisa yasoma n'atakola ki ono kamanyirivu ono asobola ku ssaawa eyo obajja mu kitoogo ekyo mwenna aba abasinga era gwe muba mwetaaga kubanga aba abasinga amagezi n'olwekyo wano tuli mu kitoogo ng'eggwanga tuli mu kitoogo ng'Abaganda n'Abakyoli bali mu kitoogo n'Abanyankole bali mu kitoogo n'olwekyo okuwangula kigenda kwetaagisa buli omu tumwetaaga Abasoga yes Abagisu naye ate gunda nti syndicate gye tulina okutambulirako ya tribal yes ku ssaawa eno buli omu wanaateekawo n'agamba nti pagidde wange wanaagenda okuwangula. Lwaki mwalonda federo nga gye mwagala? Lwaki temulonda federale? Twagala federo constitution yakyuka ddala obululu bw'obukuba according to federo towangula. Gavumenti erina okuba obuyinza okuba akalulu according to federo. Ekyo kyaffe balonzi twagala federo mu Buganda. Twegatte tufune federo sinakwegatta tukole ekintu ekituleetera kiki tulonde nga tumanyi nti tulonda kiki federo. Londa federo tolonda muntu bw'obanga bw'ayagala federo. So nze ekintu kye ŋŋamba ku Kyagulanyi bannange mwenna abatula buli muntu tumukola ki tumwetaaga right. Twetaaga abantu twetaaga abamagye twetaaga abakozi twetaaga okulya twetaaga okusula twetaaga okwambala twetaaga okunywa right. Now nze nkugamba omuntu bw'akugaana okubeera kyoli tokola bulungi mulimu. Singa oŋŋaana okuba Omuganda sijja kukola bulungi nkolera eki. Singa ŋŋaana Omukyoli okuba Omukyoli mba mwagaza ki? Why don't we have obanga tatukkiriza nti Abazungu baatufuga lwaki tetuleeta Senate eyaffe Parliament lwaki ekyali ku musingibwa Abazungu? Lwaki ddala nga tukkiriza nti Abazungu baatufuga? Mwami Alex Mukulu byonna bitulaze nti Uganda tennaba kutuuka weeyina kubeera byonna byeyogedde byetolerera awo yali tennatuuka nakufuna independence. Yeah. Tukoze tutya okutuuka we tulina okulaga? Kijja kutwala sacrifices nyingi. Nga ki? Okufa. Totutiisa oyagala tuzza mu nsiko. Ate okufa mba nkutiisa tolifa. Wandibadde okyenyumirizaamu tolifa. Abantu bafa bulijjo ne kati olwo abafudde. Yes. Kakati gogamba kati ongamba otya nti fakita eyo nkulu ey'okufa? Nkulu nnyo kubanga
olino kisembayo olira tolina kyenyumiririzamu okutuusa eggwanga lirina okulaga mulina okubeera mu perspective y'okufa webale nnyo sacrifices muwanga yakyogera nti ensi egula mirambo ng'ani afa ensi egula mirambo bw'oba oyagala okufuga ensi toyinza butalinyirira mirambo kwega olina okutta n'obuuka emirambo ebyo osobole okufuga ensi kyekitegeeza ensi egulwa ki kufa n'olwekyo bonna abanaabeera kakati abaana abatondooza naawe oli mu bracket eyo ate bajja kuba bagumu nnyo bajja kuba nabakambwe nnyo okusinga naffe kiki ekirala kye tulina okukola okutereeza eggwanga lino kiriwa kyetukoze kiriwa kyobala ekisoose kiriwo lwaki otya ekyokufa tukireke lwaki okitya waliyo ekirala kyetuyinza okuteekako essira awatali kufa yes nga ki voluntarism kikyotegeeza abantu bafuuke ba volunteers ipaliament efuuke voluntary gavumenti efuuke voluntary olidde amasomero gabeere voluntarism kintu kikulu nnyo volunteers sacrifice kati ngaabo abaana batambulidde mabega wa Bobi Wine olowooza abasasula that volunteer spirit tulina ogiza nti omuntu ogenda mu parliament tononyeeyo kiki sente naye ogenzeeyo nga volunteer singa ddala ogamba nti volunteer kati nga gundi red cross ba volunteers naye obasinga obugagga abakatuliki abasosodoti ababiiki ba volunteers naye obasinga obugagga nedda gwosinga Roma obugagga kakati wano tetulina ba volunteers ato ensonga endala tulina okufa